old. Happy birthday to all of you, and all of you abalala betutategeddeko naye nga leero lwewazaalibwa Mukama akwongere mikisa mierere. Today tulina omugenyi mu studio nga bwe tutera okukola telling your story or hearing your story, sharing with the general public. Owaleero yamala mufumbe ebbanga eriwera, and he never had an idea about the status of his wife. Later on yagitegeera. Thankfully his was different from hers, but Mukama yamujjulira bambi n'awummula. Leero he lives to tell his story of having or living over 10 years with a woman or a partner who is HIV positive, and you survive it. How did he survive? Was it God? Was it fate? Mukulu Buyondo David Mosoke Gotina agenda kubatubulira more about himself. Tukwaniriza Mukulu Buyondo. Yeah. Akakunyo nange okunchazaako mu studio ya Spark TV. Nange mbalamusiza nnyo. Obudde tebadde bulungi. Waffe wala gyensula Namayumba. Namayumba? Namayumba. Neye Wakiso. Wakiso district. Owangu badde bugenze ku Namutumba. Namayumba kiri mu Wakiso district. Ziringa mayiro 3 okuva mu Kampala. Era mpaliriziddwa okozesa boda ku makya olw'okusobola okuma obudde obwa studio eno. Naye bayekubidde ddala bulungi n'ennoza. Naye nga byonna neyanze okunyaniriza obulungi. Era mpulira eddembe nga ndi wano. Otuuse ne kakyali. Ne mask gigyeko tekutuga. Mpulira eddembe nga ndi wano. Byonna ngera batugambe ntugenda kuwayamu kunyumiza kubikwata ku bulamu bwange ng'omuntu. Nga bw'otegezezza abalabi baffe aba Spark TV. Era nabo njagala obbalamusaako nti muli mutyeyo kuba manyi bangi abalabi ba Spark TV bangi. Namutumba mutulaba nnyo. Namayumba Spark TV bajagala nnyo era manyi kati amaaso kwegali ku lutimbe luno. Story eno kugenda mutereevu ng'omuntu omulala yenna. Nali mu bulamu bw'okukola. Nali mbeera kawempe. Working hard. Nga nkola mbeera kawempe nina edduuka lyange ng'omuntu yenna. Naye nga ndi mwami musuubuzi. Naye ne ntuuka okwetaaga omukyala. Myaka ng'emeka emabega? Emyaka egyo yali natandika okula okukyetaaga kuba natandika okukola mu dduuka eryo mu 97 98. Kati ntandika okuba n'obwetaavu awo mu 99 12. Mukyala ndoza twasisinkana mu 2000 awo. Kati omukyala oyo nga kasitoma wange. Kasitoma ajja atasinkana omuntu alina obwetaavu bw'omukyala. Kituufu omukyala yali alabika bulungi bw'omuntu. Ng'alabika bulungi n'abalungi nga bamuyita mulungi. Kati ate nga nimbeera ze ng'omuntu enneeyisa ye ng'ojjeko ekyokubeera obezi nti yali kasitoma wange. Omukyala oyo ne mwegomba ne twongera ebigambo bingi, ebigambo bye twayogera ne tutuuka kukkiziganya tubeere abafumbo. Omukyala oyo ne tukitambuza. Nze ndi musajja munaddiini owa Anglican Church of Uganda. Omukyala oyo ngenda okwesanga naye omukyala mukristaayo. Era tutandika okugendanga ku church ne tutandika obulamu bwe butyo okutuusa we twateeseganya ne tutongoza obufumbo. Naye bibyo nanga tebinnabaawo, twali tutandise okubeera ffenna ne tutuuka n'okuzaala omwana. Twazaala akaana kaffe ka Tracy. Kaali kaana nako nkalabika bulungi nnyo nga ka brown kuba omukyala yali mweru nnyo. Ajja ti omukyala oli yali akusingako kubwera. Bulungi. Ebyo bulungi sijja bigendamu. Byonna watugambye n'abalungi bamuyita mulungi. Kati mu butuufu nga yali mukyala mulungi naye n'omwana waffe yali mulungi. Kati omwana oyo n'atandika okulwala ng'alinga ali mu mwaka nga tanaweza bulungi mwaka. Ne kalwala nnyo naye nga tetumanyi kiki ekikaluma. Ne tukajjanjaba kuba ssente zaffe zaaliwo. Ne tufuba nnyo okukajjanjaba ka mukwano ka fasiboni kaffe. Tukajjanjaba nnyo omwana n'alema. Ekyomukisa omubi ne mutwala mu acuuti Mulago gye yafiira. Ku myaka emeka?
nga kasusse mu mwaka katono ne mutwale mulago gye yafiira nitubeera mu bulamu obwo okweraliikirira ne tukogga n'omukyala ngera bw'omanyi muzadde omwana wammwe mumwagala ate ne mutuuka okukola ki okumuluuzinga mu ngeri efaanagana bwetyo naye olwokuba twalina ekkanisa kanisa yatulera netulera tubeera kanisa eyo eri Kawempe bagiyita St Peter's Church of Uganda Kisowera era nga gye nkuŋŋaanira nga mukristaayo waayo ate ng'omuyimbi mu kanisa eyo. Oli muyimbi? Mu kanisa eyo mbeerayo ng'omuyimbi. Kati omukyala ntubeerawo ne batulera ne batuzaamu amaanyi mu kiseera ekyo nga bwe nagambye nti ebibuga tebali tebinnaba waliwo omuweereza baali bamuyita Reverend Muwonge kakati alina mirembe nga secretary wa mission mu bulabizi bwe Namirembe najja nagaana edda tosobola kubeera ng'oli muweereza muno ng'omuyimbi ng'ate olina omukyala nga temuli bagatte tukoze tutya biseera bino nga tetusumbuyiddwa nnyo ne bizinesi yaffe eringa egwa tusumbuyibwa landlord teyali mwangu omwana yabatwalako ssente okujjanja yatwalako ssente edduuka ne lituuka okubeera nga liri bubi tetulina ssente kati bw'oleeta ebyembaga tetwakigula mangu naye nagamba sirika toyogera tugenda kikwasa Katonda ebyo nga Reverend Monge yabiŋŋamba nasiriikirira era awo wennyini n'agamba nti omanyi emitingi zigenda kutandika atutandikira mu banno ekyampa amaanyi bayimbi bannange bakikwasa maanyi era ndowooza tugenda okuvaawo nga byenali mpita ebinene nga bifunze era mitingi ne zigenda mu maaso sijja kukulisaayo ne tugattibwa n'omukyala wange embaga teyali nnyo zino ezisasamaza nga bwolaba ennaku zino era yalimu okusomoza kw'amaanyi kuba ffe twatuka okugenda nga tulina okwanjula nga kwa Lwamukaaga no okwanjula kwa Friday no kwa Lwamukaaga luno embaga ya next Lwamukaaga oluddako jjukira ebyo byonna byetaaga ssente naye ne tuguma ne mmalirira naye nga bazisonda bwe bato ne bazisonda ne tugenda ne twanjula omukyalo oyo baali bamuzaala Mukono kyalo nakisunga eyo akaalo bakayita Gaba naye okwanjula kwaffe twakukolera ku kyalo kye bayita waawo nga wakawete Wanton waliwo waddadi w'omuto wetwakolera okwanjula okwo enteekateeka yaabwe bo bwe bagyagala naye nga tetunnagendayo twalina emmotoka emu ey'omugole nga nze ndi mukukkiriza bukkiriza batambulira ku ggaali oba entourage yali abantu nga batano ali nkujjira kakati awo omukyala ne byinsoba naye nga nze ndi mukukkiriza mukyala wange mwagala njagala n'obufumbo obutukule kubanga ndi muweereza ne tufuna emmotoka emu emmotoka eyo nzijjukira yali yampa emmotoka eyo naye bwakukyaki emmotoka eyo yali mukama nyamba njinjijukize actually yali taxi nga mwe tugenda okutuula buno taxi eza bulijjo omugole atuule oba yali nagenda kutuula maaso naye ebikubo byali tebinnajja kati tutuulemu n'ebintu byaffe tubirere kati Katonda nga bwakola ebyamagero tuba tuli awo waliwo omukyala bambi ennaku zino yafa yali mu America n'afa tiyafa covid naye yalina obuzibu bwe waliwo oganiye munda eyakyankalana n'atasobola baali twamuyitanga Senga Semazzi twamuziika ennaku ezo mabegako omukyala oyo n'aleeta emmotoka ye kubanga abaana be yazaala mu nsi abaana be babiri balongo baali bagenda kubeera bamaidi nga tumaze okubalonda ate nga alina n'omulala gwabeera naye amuyita Senga ng'ava wakaawe naye tumaze omulonda ate nga tugenda nabo kyavaga abaana bange tebajja kugenda mu kanyigo n'aleeta emmotoka ye ezo twali tuwerako nga bomanyi abantu baali bangi naye ng'ekitusalako entambula tekola ki teriibwo buli bwe balabika ng'entambula nga abongera okwambala beeyongera kakati emmotoka eyo bwe yajja negendamu abantu abamu kati mba ndi awo waliwo mukadde waffe maama Bukenya kyava ajja n'agamba nabadde mmanyi tebiriiko mmotoka naye n'agenda ajja yeye mu parking ne ziweereza emmotoka mmeka 3 olwo ekitiibwa kyeyongera mandi awo Katonda nga bwakola ebyamagero kati mandi awo n'omukyalo omu mami wange mami Aida najja n'agamba nti mwana wange tajja kgenda atyo najja naye najjayo emmotoka ate Katonda nga bwakola ebyamagero emmotoka nga zifaanagana kala naye bonna baali tebategedde enteekateeka baali bazitegedde naye nga bijja kwekola byokka bijja kupapirira simanyi bwe kyali naye Katonda n'alaga ekisa kye
ezo emmotoka ziweze nnya kati tuba tuli awaliwo omwami namwegayirira nemwegayirira tusobole at least ebibbo bino okubiteeka ku pickup yalina pickup eriawo omwami n'agaana nemuwa ku mafuta nga ndowooza kyekizibu omwami n'agaana naye omwami oba Katonda yamujja atya ku dduuka aba ayitawo agenda okulaba emmotoka ziweze kale kankuyambi n'emmotoka amafuta mwegali ezo zibaze 5 netukulukuta n'emmotoka zaffe 5 nga zonna za grey zirabika bulungi netutuuka ku mukolo tusanga mu kkubo nga waliwo abawasaayo nabo bali mu kkubo nabo ne bagattako eyaabwe netugenda konvoyi nga emmotoka 6 twatuukayo nga bategese bulungi omukyala nenkola ki omukyala nemwanjula nanyanjula laga ati omukyala bwanyanjula netutuuka omukolo gwali mulungi nnyo nnyo era buli wempulira akayimba ka Catherine Kusaasira bali balowooza toli siriyasi nempulira kanzijukize kubanga luluyimba nga tuyingira tuti lwebakuba netunyumirwa nnyo omukolo gwali mulungi nnyo 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 kubanga lunaku lwe nasooka okulaba enkoko ku mmeeza nga bagiwadde omuntu omu atali mulala yalinze era abaka abamu enkoko eyo bagitya yali omukunzi abagitya wagitya lwa sayizi mu butonde bwange naye ate yajja nene nsabiki bagisabukula nalina senga w'ensonga yafaayo nnyo nogamba kanjibwebwene naye kyanyamba abaali baninaanye apatayiti yaabwe yali waggulu netambula era okusirika twagikolamu omulimu netubeerawo twafuna okusoomozebwa ku mukolo kwennyini kamera maani waffe gwe twalina teyafa naye nafuna olumba olwa speed bamudusaawo emukono naye sitwamanya kyali ki empulira nabyo nga biringa ebyagala okumumalako emirimu jjukira mukolo gwakwanjula mulina okufuna ku biki ku bifaananyi naye nga bumanyi kati cameras zaabona ensi twasobola okukola ki twasobola okufuna ebyamangu mukono gubeera munyuvu netugenda netwanjula netuddayo ku kyaki tutuka ku kyaki omuwanika wange mwami Sonko n'agamba nti mbabuulire sente teziwera sente mu ggwanika zaweddemu embaga yalwamukaga agamba sente mu ggwanika zikoze eki ziweddemu ndowooza mwetikka ebintu bingi ogenda mu kwanjula si bye byali ebinzenya as such naye kyenzijjukira ekyamaanyi kwaliko ente erabika bulungi nga erimu omusaayi guno omuzungu n'ebintu era ebitaswaza busawosawo obutonotono awo twazitowamu eddiro lyalabika bulungi naye bwe twajja ebintu biganye netufubafuba nina muwala nga akola mu Action Aid muwala wa senga wange bwe biba byesibyawo adduukirira ajjawo buli kye bagambanga nti kiremye najja ono kwali kusoomozebwa nga biremye kolwono njogera tuze mu wiiki tusembedde tuli mu lwakusatu actually olinga eyaliyo lwali lunaku lwakusatu kati enkuba yalinga eno obudde buzibye mugole tubuulire kugambira kimu mpulira binsobedde bakutuuziza mu bigambo babintuuzizaamu abagamba buli kasente akajja kalina ekikamira nga ate olaba kyetaagisa kati ebimu ebigamba munayambala mutya batandise obbindekera olwo reception egenda kubeerawo reception twali tumaze okulowooza wegenda okubeera nga nina mami wange bamuyita mami Esther Kyobe nga ye amaze okuŋŋamba nze nja kubawa reception alina olujja lulungi nnyo olabika bulungi era watera okubeerawo emikolo nga watera okubeerawo emikolo olujja lulabika bulungi ono n'ebimuli ennyumba walabika bulungi naye nga nsiimyewo katugende tusooke tuwumulemu ojja ommulire akatago ku mbaga mukulu David Buyondo Musoke, right? Yes, yeah. Musoke David Buyondo gotina anyimye emboozi ye ey'omukyala gwe yawangala naye ng'alina akawuka mukama n'amusaasira n'atakakwata tukomawo. Yo webale nnyo kwekuumira ku Spark TV ne NTV program wase mutya yes mukulu David lwakusatu sente tezinalabika omuwala wasenga wayingiddewo ataasataasizaako ku mbeera tuyingira olwokutaano nga zirabise kakati nga tanayingirawo kuba meeting eyekutte sebo buli kimu kyetaagisa kwamba yemu ku meeting ezirabika zisalawo ebisemba ezitematema nane nayogerako naye naye nga sintanaba kunziramu bulungi kati awo Katonda nanyama ne mukubira essimu naye nga mukubira essimu meeting banjagala mbeerewo mbeeko byenziramu erimu aninze mu office eno Action Aid na office wano ku Gaba Road kati sawa za office ziweddeko
ali mu office ankubira kati nkoze ntya kojja nkulinda mpita kojja nkulinda sikulaba nengamba olwoliwa bano teba olwo tuli kawempi mu meeting kati ntuuka mbagamba nga kati tumute nembaga mwala nga mpise mwali mu office anize tumute obudde butandise okuziba sawa za office ninya taxi sina tambula ya mangu ninga nkoze katonda laba bwajja leeta bane ekirungi okukkiriza katonda alina bwakola ebintu bye mu ngeri eteri ya bulijjo kubanga office balina okubanga baligigadde ku ssaawa eze-11 zaninga 11 kakati enkuba laba bwereeta ekirene kimukwatira mu office nga talina gyalaga naye jjukira naawe oli mu taxi nange ndi mu taxi kati nvaamu ku awe ng'ensambya ntuusa awe ensambya kati ndagula okuluddukamu obuddusa emisinde nyimiridde boda tezaaliwo ekoze enkuba etonnya kati katonda banyamba simanyi byaliwo banafuna taxi yamangu banafuna bodaboda ntuuka mu office yalimu ekiwempe nga ntonyolokoka nti agamba komaawo byogerereeyo era obwedda ninda katugende bugenzi mu parking naggala office netugenda mu parking netulinnye emmotoka nagenda netujja wano side zaawo waliwo bank akulirana Bank of Uganda nawe zidrowinga sente twagenda twogera biki ebigambo nga byonna nabireetedde ku list nawe zidrowinga sente mpitirivu netuvuga netugenda twasanga mu meeting bakyali awo beekunya twayanguwako emmotoka yali nnungi kati bwe tutuukawo amunange tusanyisa okulaba kakati tewaaliwo na kubuuza kino Daudi obwedda ajuliza ggwe kino ekyo mukitiikinge kino ekyo mukitiikinge abaddemu empewo y'enkuba n'entandika n'obuguma so kakati nga ndaba katonda ebikulu byakola kuba mu kyo byonna nabikola nalina okukkiriza mukama waffe emusajja atambudde n'obulamu bwe bw'okukkiriza nga ndaba katonda akikola naye nga magwe katonda yakikola mu kwanjula nga n'emmotoka yali emu ne zituukwera 5 mu ddakiika nakati kikole nga ndaba akikola era yakikola ebintu ebyo ne bikola ki ne biggwa reception ne tugikolako bulungi omutimbi n'abeerawo nali nasasula ddakeki yange eyo ndi mugumu madaala 10 ndaba gampeesa ekitiibwa nengamba kati tutuuka ku mukolo ku mbaga omukyala batusibye kyembadde sikubudde wakati mu kuteekateeka mwana ng'amaze okufa omukolo nkyange eri kyetwali naye yamala n'afuna olubuto olulala kati omugole gwe tuli naye gwe tugenda okugattibwa naye wa lubuto nga lukulu olubuto lukuze gawuni lukulidde nno ddala myezi 7 oli ku 7 9 asulirira gawuni ennungi zonna ze bampadde tekuli emutuuka kati nga balina kuyiya bigawuni ebiri awo ebigazigazi naye nga sikyafaayo ne bamusiba gawuni ne bamusiba omukyala bambi yafa n'okufa yali maama wa mukwano gwange mwami Kaddu ne bamusiba kyala bamusiba ne tujja ne tutuuka mu maidi zange zaali za mukyala yali yeesobola zanyuma nnyo bayambala kagundi ka sky blue kaabwe kaali kalungi nnyo kwegamba mu bufunze omukolo gwatambula bulungi kati tutuuka ku reception bwe baba bagenda okugatta abagole eyo babagattira wana Mirembe aba batugattira mu kanisa nnyini eyakisowera akatundu ako ndowooza mbadde mbuse nga ngenda ku reception kanyumira nnyo kakomyawo memme yange tutuuka ku reception nga mami yagitimbye bulungi mama Eseza Kyobe gwe nagambye nga yagitimbye bulungi esanyusa kati mikwano gyange abayimbi nga bataddemu kwegamba obudyusi bwonna bakoze obuntu obunyuma kubanga baana bwe bakola emikono gyabwe bati nga bawanise wati ne tuyita omwo bambadde bulungi kwegamba okwanirizikwa bwakwafe abakristaayo ne bajja mu bungi n'abantu abalala ab'enjawulo ab'esaidi yange ng'ab'ekika ne bajja bulungi mami wange yafa naye mukolo yali akyaliwo nempulira nga nzigumidde mukolo gwaliko abantu abuvunaanyizibwa bangi reception n'enyumirwa naye mu kanisa nga batugatta simanyi lwaki oba ndowooza kuba twali tuludde mu kanisa omwo ng'abantu ate ye mu ku mbaga yabeerawo yaliwo mu biseera nga baludde okufuna embaga ekanisa yajjula naluno olukubo lwe bayitamu ne lujjula olabika oli muntu w'abantu nnyo ndi musajja ndi muntu w'abantu kagamba ekyo nkyebaliza ne Katonda mutufu ndi muntu w'abantu ate abantu banjaga ndowooza ng'ekirabo akati ne madirisa nga nengera abantu bakoze eki
bajudde video engeri wagaine omugole we yali mulungi nnyo ayinza kuba yali kyabulambuzi nga n'ebyolubutambi tebabifaako wali yanyuma nnyo n'alabika bulungi nnyo mukyala wange era endulu yatta abantu nga mujjako akatimba bwenti netubeera basanyufu nnyo omwawule abeera mwawule n'agamba mwawule oyo yatugatta yali Reverend Rutaya Emmanuel kakati mwawule we Katwe Matasi awo n'agamba nti may the groom kiss the bride zijukira oluyimba olwo twakumbirako olwali Marching united in Christ kwegamba ng'owulira obulamu oluyimba lwanyumira nnyo olwo kagamba ne tubeera nga embaga yaffe yagenda bulungi nnyo ne reception n'etambula bulungi kati mbadde manyi ogenda kumbuuza honeymoon teyaliyo honeymoon yaliyo naye yaliwa maka ga muntu naye ng'omuntu yeesobola maka malungi nnyo bamuyita mami Bukenya naye nga muntu wa chachi mwe temwatambula bino ogenda mu woteeri tuleke okujjako kye twafunamu ekyenjawulo kyembadde sikudde bwe tuveeyo ku reception twajja wano ku Sheraton wano ebintu ne binyuma nnyo olwo after party bwe bamala otugatta ku church twajja wano ku Sheraton ne batukuba ebifaananyi okujjako ku Sheraton nakyo nawuliranga nakyo tekyali mu budget nnyo nalowooza nga babisasulira nnyo by then Sheraton yali ebimuli byabwereere ne tufuna ekiseera kirungi ebifaananyi byaffe ne binyuma ndi twalina ne video ne batukwata ne video yaffe n'enyuma bulungi ne tuddayo ku reception ne biggwa ngera bwe mbikunyumiriza nemugenda ku honeymoon ekirungi no honeymoon wena agifuniramu emirembe bayidawo okusinzira abamu ne bwe banyumya woteeri omukyalo oli yalina amadiro ge manene mukyala mugagga nga tufumbidde ebintu bya bbeeyi birungi nnyo era tuzukusa buli kimu n'atuwa obulamu kati n'okunyumiza omukyalo w'olubuto olukulu twamalayo honeymoon nakwezi olubuto ku lunaku ati nikwebuuzamu ab'embuto mukola ki mu honeymoon oba nawe weetanga luweweete kati ebirala lwaki obigenda mu obireka gwobireese nze nali nabirabira ekimulitubutumiza ebyaddako lumuluma ku lunaku lwaffe olw'okumeka olw'okusatu tulina mu kisenge lumulumye tebitabuse mukyalo yalina emmotoka tuvuze tugenze Kawempe kati awali Kawempe referral hospital eyo mulago we Kawempe awo era ko omukyala n'akola ki n'azaala sikato omukyala azayire ku mukolo yesu omulungi kakati yazaala baby girl tumuyita Lydia Kisaaki kakati ali mu senior 2 omwana n'abeerawo n'atusanyusa nnyo ne tubeera n'omwana waffe ne tukula netubeera mufumbo netutandika okuwulira nga kiri ekyali kituluma Tracy ye kyeyafa tuyise mu mbaga yaffe tunyumira bwe tujja ebifaananyi byaffe ne tulabako omwana n'akula tutandika okukola emirimu emirala nga ebyedduuka bikyankalanye olwo tutandika okukola emirimu emirala mukyala wange yali mukyala nga afaayo nnyo asiika chips oyo akola n'ebyennyanja ebyo naye nga nina byenkola ng'obula omusajja kusobola okubeezaawo famire kati olwo embete zeetandika etya kakati bwe tutuuka azaala omwana owokubiri owokusatu tuli mu mirimu gyaffe egyo lwali lumu lunaku kawungeezi tukola namukuumangako kubanza ejange nyanyukanga misana ye ngaakola kawungeezi kati nali nvuddewo ngenda okulaba ku bebi awaka gwe twaleseeyo ono owokusatu maba twali tumuzadde twendo tetusunamuza nga ndaba ku kikisa kye kikyali kito naye nga tukitaddeyo awaka kyebakemu nga nze ngenda n'ekirambulako kati nali ngenza okulambula ku mwana nsanga bayombyemu ne sisita we yali azze nga abeera wange kati sisita we bwajja n'abeera ewange ate n'afunirawo omwami sisita we bw'afunirawo omwami n'agenda ew'omwami naye nga sisita we ndowooza nga alimu eddaludalu kati bw'atambula ne batakwatagana na mwami omwami ajja mpitira mu nsonga angamba munnaaye mula musanji onantabudde ali bwati alina bwati omwami muga atali kuleetera akawuka ka mukenenya era bwagamba baagala ntusangayo kigambo omwami yadduka zambwa ne musanja ngambye ogenda kundeetera siriimu biki kati olizivaako ajja nga ajjudde ebbaluwa yawandiika ebbaluwa n'agikyusa ne sayidi kati wano bwe yajja yamusanga ali bize ne bakasitoma n'asooka namugamba
na ndoza oba balwa yaddayo buzi kuberi nalwayo nagiwandika nagisanga Katonda ngamba aze na bali bamuyita mama bamuyitanga linnya lya mwana najja nayombera wano naye sitegedde byagera nalesaawo ne balwa nze simunyeze kubamba dini nabakasitoma nankwata balwa nga ngisoma mu kugisoma mwalimu ebigambo ebimulangira nti gwe kati bawo agamba nti nze nasirimu gwe tolina sirimu tiwaveewo waffe nga ne bawo yafa nze ngisoma yeta nagisoma n'abaana bano badde tomulimba bano togenda kukyala mukyalo nga ogenda kuziika abaana yali yazaalayo abaana abamwoyo omusajja abaana bonna yangamba nga ngendako eyo nga mwana mulwadde ebyabulwadde bw'abaana abaana yabambulira nti abalina baana babiri naye abaana balwadde abaana naye okufa nga takwogera bulungi yakujjaayo bulungi naweza olwokutya ne abaana bennyini okufa yagendanga okuziika naye nga ngamba nga alina ensonga ezimutwalako ewaabwe awaka kati ono abimulangirira mu bbaluwa wamulimbanga nti ogenze ku kino naye ng'ogenze kuziika abaana baafa n'omusajja yafa nenkwata kaali kakando kaali keyalagira samuwa ebbaluwa okugisoma nenjokya saalagawo mbeera yonna naye nga ku mutima oliro naye oba kwali kwagala tekyatumbira nnyo munze munda walowooza babusungu bwoli nalowooza tekyali nnyo nsijukira tekyali nnyo kuba tetulinawo mbeera nti oba twayombera ensonga eba nze saabimubuulira na byali mu bbaluwa saabimuwulira paka nakufaako ng'oli musajja nnyo neŋŋuma nembeerawo nebibeerawo kati awo ndowooza museera ekyo yalina n'olubuto n'azaala oyo omwana waffe owokubiri owokusatu bwamuzaala tubeerawo embeera nga sinunye nyingiza tejja bulungi nefuna omwami omu mukwano gwange era ekkanisa ekirungi nnyo abantu okwekwata ekkanisa oba amasinzizo oba mizikiti oba ki mubaamu abantu abalina omwoyo oguyamba oli najja naŋŋamba nti okubonaabona omukyala kaakole gwe tugende nafunye omulimu olwo antwala eno gyendi kati namayumba projekiti naŋŋamba katugende twagenda ebisoomooza biri mu nsi muno mba naakamalayo ennaku esatu bwe nfuna omulimu ogwo nga ŋŋenda nalina mami wange mami oli gwegambe yali ku mbaga nga mwagala nnyo nga sisobola kukola kintu nga simubuulidde natambula neŋŋenda yali abeera Kireka gye twamuzimbira neŋŋenda eKireka ne mugamba mami nafunye omulimu oguyinza osinga kunaga abaana bange mbadde munnuma nnyo gundi namenya abaganda bange balanga nabo tebitambula bulungi gundi ali bwati naye kati bw'oba ofunye omulimu kankusabire naye erinnyo linnuma namperekerako nansiibula nenzija ekiro ne tulinya ne ŋŋenda gye ntandika okukola naakamalayo ennaku 3 omukyala azaala no bankubi baleete nali nkola naye mu ofiisi ajja ndeetera ebbaluwa kwanza nali nsigala ku ofiisi nga support staff ajja ndeetera ebbaluwa aŋŋamba nti wategedde ebbaluwa nkugisomamu ng'embikira maama saabikiriza gwe nabadde naye ennaku 3 eziyitawo kati ngamba maama afudde ki gwe nabadde naye ennaku 3 ekintu ekyo kyankola bubi nnyo neŋŋenda nenkuba essimu nga nemuso gwagala kumpitamu nenvaayo bino bya MTN ebyokuluka gundi naleka kirengejja n'olisaamusasula yajjango bwewaayo tonsasudde nengera bweti nenninya jjukira ndi wala mayiro 3 okutuuka e Kampala njagala genda Kireka kukakasa mami wange yali musiraamu yafiira Bugoloobi nursing home nga balina muziika kati tutuuka nga bamututte kutuuka okuba essimu endala nti mami wo bamuziise n'okomawo tukomewo tuli Kireka tuvuddeyo e Butambala kuba mami wange azaalibwa mu famire ya Haji Amisi Wagweku e Butambala kakati ntuuka eyo nga nkola ki nga tutuuka waka ddala kituufu nga mami yafudde bamama be bali awo baganda bange bali awo nga kituufu yafudde kyankola bubi nnyo erinnyo lino bwe lyamuluma n'agula ka diclofenac pain buno painkiller ate nga alina ulcers ne kalimu acid mungi era kati mbugana wangamba oli nti alina ulcers nsooka mugaata ogulanga kipu pain obwo ng'ofunye ekikuluma kyo painkiller abo kati nenkola bwe ntyo nenvaayo kati nali sinagendebwa mamba mumbikidde wembadde mbuusaawo ate nfuna amawulire nga njagala okubikira ani mukyala wange nti mama bagambe wekireka akoze eki afudde kati ate baŋŋamba nti nno okyali ku maama okufa tibi nnyo tukusaasidde naye mukyala wo mulwadde nnyo gwe nalese si mulwadde sooka tosooka nakugenda olwani akugamba omuntu omu yali ammanyi
oba twali kugenda kubira ku simu abafuna amawulire simanyi omuntu oyo ekifaananyi kiganya okujja obulungi naye nga ampa amawulire nagamba to era nawalirizibwa okuyitayo ndyoke ngende ekire kuba oludde mbaali bamaze omuziika ntanga mukyala wange gwe nkugambye omweru ennyo ngaddugadde bannange nga akubye chicken pox byonna bimubunye yenna akyali lubuto olwo ngajjukira ngambe navuddeyo ng'amaze okuzaala kibebi we naviirayo ngenda okukola mu projekiti eyo akati omukyalo oyo ne mutuukako ne binsobera mami naŋŋamba nga wavuddeyo ennaku 3 emabega ng'ali fayini taliiko kimuluma kati ne mugamba babadde ng'akankana batalina nagoogera kati mami wange eyali gwe nali mulekedde omukwasa ambuulira mami yaleese wano ku mata n'aleeta neno tube naye tanaginsiiga naye abadde afuba mbu akubira alabika yagambye oyo akubire naye amata gannemye okufumba nga n'amata sobola gamufumbira ne muwambula yenna nesooka musiiga calamine lotion oba ogimanyi kubira kika yenna naye nga mutunuulira sikini yali eserera bweti ensobedde ne bebi waali mami nangamba kati katugire ki kagenda oziike bimuleetedde omusujja nengenda manya genda olabe abafiirwa nengenda saalwa nayo nasulayo nenkera nenzija ngenda okujja ndowooza nga bitandisa omuyamba musujja kukendeddeko bamuwaddeko alya ku kyokulya ali awo bigenda biringa ebyagala okukala mami nanga kati olwokuba kutubu era bisente ekola ddayo ku mulimu gwe wakafuna katulabe nenzirayo nembeerayo nenkolayo nemala nensaba nenkomawo nensanga nga bitandisa okukala ne bimukala nafu na katolo nakyuka nafuuka amagondogondo buli obweru ne bukola sports ezo kati ndowooza yali symptom yasookera ddala saabifaako nnyo omukyala n'atandikirawo okulwala n'alwala nezijanjaba omukyala n'alwala n'atereramu bebi n'atandika ngaawo wonna temulowooza ku kyakwekebeza naddala oluvannyuma lw'ebbaluwa eri era kyekyampaliriza nga bw'onoowulira mu maaso awo okubaako kyenkola okuyamba abantu abalala obutatuuka ku kyenatuukako kati omukyala kyenakola ne mugamba nti omanyi omwana naye n'alwala kyemubagambe asuuseemu kati ate ne bebi naye n'alwala nengamba ate netujjanjaba omukyala janjaba bebi naye nga omukyala ye agenda ageralwa kuba nti yalina sports zino eza chicken pox kati nenkola ki omukyala neŋŋenda nentuka ekiseera nga mbeera mukubo kumugira ki neŋŋamba omulimu sibeerayo baneetaaga okuva ku saa 2 paka saa 12 bajja kutuuka okuneeta mwana akagufuna kansitule omukyalo ono mpangise ennyumba ku kyalo eyo gyendi kati namayumba mbeere naye n'omwana mbajjanjabire wano ngera kyenakola eri ku mulimu ng'akasente weekaliko ng'akasente ko bakusasula tekaali kangi nnyo naye nga kasobola okututambuza ate nga bwe bwewagambye ekyamazima nina okwagala kw'abantu nga nfunayo n'abayamba ne bannange basitaafu be nakolanga nabo baalinga bafaayo gyendi nezijanjaba omukyala n'abangaawona nezijanjaba omukyala omwana ye ne yeeyongerera ddala olwo omwana alina omwaka gumu ebinsobera sente zange zenkola zonna naye nemulayirira nemuyimiza nemugamba mukyala wange nkwagala ngenda kujjanjaba oba nsigala sirina sente sigale nga sirina sente nemujjanjaba nabanga aterera netutandika n'okukola natandika n'okutambula mu kibuga wadde yalabikanga omukovu twatandika okutambula mu kibuga awo yagendako mu ddwaliro tweyagenda mu ddwaliro mukyala wange alabika ye ne bamukebeera ne bamugamba nti olina akaki akawuka ate yalabika yali akimanyi ndowooza tekyamukuba nnyo najja teyambuulira mbimanya nti yalina akawuka nagendako oluvannyuma nga byonna bibaddewo nasanga bamugulirawo dda fayiro nga wayiseyo bbanga ng'afudde osanga bamugulirawo ku ddwaliro tuliraanye eddwaliro health center 4 kitegeeza yali alina afuna eddagala naye mububba kakati naye kati ku ddwaliro ng'agendayo nga bamuzuddemu tibbi kati tibbi ono bamujjanjaba kati olwo omwana agenze atuusiza ekiseera alina ku kitanda ku Mount May Center bebi waffe olwo tebeeza akaseera kendimu mukyala mulwadde alinga asuuseemu ate bamutadde ku ddagala lya tibbi ate omwana bamuwadde ekitanda ku Mount May. Awo wonna tonaba kumanya mbu alina HIV? Awo wonna sinaba kumanya. Gwe ngooza ngooza mwana bamujjanjaba ki? Nze ng'omwana namutwalanga wabamuyita Dr. Mumpi nono simanyi Balasidi Lukwago. Omwana ng'akolola nga tutwalamu abo abasawo abahabbo. Ndowooza we wali okubuzaabuzibwa. Kati omwana twagenda ku Mount May
awo okugenda ku Mildmay baali bamaze okuŋŋamba nengenda naye nga ate nze sikkiriza kubanga bwe twagenda batukesa ne batuforcinga babiri tugenda ne batuwa forms ze tujjuza saagenda ku ddwaliro eryo erituliraanye nengenda ku ddwaliro liri awo bayitawo Busunju bayita Padopio basooka kukebera ye nagenda okulaba nga avaayo yenna taliki n'atuula eri ne bayita nze nenjagala ngende mubuuze ne bagamba amusooka omuleke ne bankebera ze ne bagamba naye gwe ate bwe tukebera tolina era ne bampa akapapula akalaga nti nze ndiki naye omukyala alina kati awo kale nesibikkiriza nembagamba sooka njogera ebyo omukyala emyaka 10 tuli naye giweze ninga era ekyo saakitwalanga ensonga ntusigala tutambuza bulamu tujjanjaba bulwadde bwaffe omwana kimanyi oba saniyazi b'amaaso nkimanyi nti laavu katuumule namu ono aba amaaso gasibuke. All right, we're taking another break. Ugana okukkiriza. Nze nagaana okukkiriza. Naye museera ekyo nga maze okugaana okukkiriza. Ye nga agamba ki? Omukyala talina kintu. Tewate wamubuuza nagamba bano balalu. Kati namugamba anze mugumi namugamba tombitya. Ebyo tobitya obalimba. Myaka 10 nga talina kyasobola naye ng'olaba alimu okutya. Jjukira ate yali amaze okubanga akuseddwa akawuka ka TB. Talina jamu n'okwera n'ebyokulya nga talya bulungi. Hakati ebyo byonna tubituukako wamma omwana nga olutannagenda kati waliwo omukyala oyo bamuyita sister wange senga w'abaana bange bamuyita Nakafeero ajja ngamba kwano ku ddwaliro waliwo ekitongole kijja ne kitwala abaana ekitongole kya Mildmay ekyo kyalinanga emmotoka zi Land Rover zajjaga ne zipiikinga abaana abazuuliddwamu akawuka ne zibatwala ku Mildmay ne babajjanjaba ne babazza abali obubi ne babawa ekitanda wange yali omu ku bali obubi bwe bamutwala teyadda kati olwo nyongera okukakasa nno nti byandiba ki kino kyandiba ekituufu kati ŋŋuma mbeerawo naye nono n'alwalira ddala kati ba Mildmay bampa abasawo abajja okujjanjaba ono omukyala omukyala oyo baali tebanaba mujjanjaba naye omukyala n'agendayo anyambeko okujjanjaba omwana asobole okuddayo ku mulimu okukola yabeere ku kitanda era n'abeerayokko kati oluvannyuma ennyo bwe bakizuula nti bamulabye alimu TB tebamukkiriza nakusulayo olw'okuba ayinza okulwaza abaana baki abalala kati nno nenkulabira akatogo nina okubeera ku mulimu nina okulaba mukyala wange nga mulwadde okumufaako okumuwa keya n'omwana ali ku kitanda naye nga nze nkoze ntya omulimu banjagala gugenda kunfawo esoosi yokka gye nina bwenzija akasente akatuyamba ne babeeraawo ekirungi baali banjagala mikwano gyange njagala okwebaza nnyo waliwo Geoffrey waliwo Irene waliwo Sarah katutambula bulungi nga banyambako baziba ekituli ekyo nawalirizibwa okufuna omukozi agendanga okubeera ku kitanda gwe nasangangayo nga muwa ssente nensobola okwakeya n'okubeera ku mulimu nengira nga nengendayo n'okubeera ku mulimu kati omukyala bamuwa abasawo abajja wano ne bagamba abeere nga bo ne Mildmay yennyini yemujjanjaba nabo bategedde muki mulwadde ne batandika omuwa obujjanjabi balina kavaani akajja ne bamulaba bwasuze ne bamulaba bakola ki nga tukolagana ne ku masimu nange nengenda Mildmay by then yali erina ebintu bingi okuba kati waliwo ebyakyukako nga bajjanjabi bw'omutwala tayagala nakuvaayo bali babawa emmere ennungi ennyo okuva ku makya nga bali ebintu birungi nnyo okulya n'okunywa n'ebibala nga balya ababala naddala mu wadire y'abaana baali bagiyita kiddukiro era nina okwebaza kungi eri aba Mildmay Uganda bakola mulungi nnyo omwana oyo yali alabika bubi omwana oyo gwenkunyumiza yali ku kitanda kuweka ekifaananyi ekitono wa mwaka gumu naye ng'omwana oli private parts ze tumala kudipingawo mu mazzi alyoka kagoye kabisi newata n'afuka tumala kuteeka ku mimwa gino kuteekako kagoye nga gyona gyajjula amabwa n'ata ne balyoka bateekayo eddagala ennyindo ze okussa obulungi ng'olumu zizibikira nga minyira gye mikwafu nga mwana amatu ge nga gonna era akuze kutuuka na mu P5 nga amatu ge gakyakola kigakyali malwadde gayisibwa bubi nnyo nga yazimba olubuto nga yaddira amagulu ne gakola bwe gati nga bw'omuteekaawo bw'oba tozze kumugjawo tomugjawo tavaawo naye ng'olubuto olwo bw'aba yafulumye wano wonna tewali muntu asigalawo ekivunu nga kiri waggulu nnyo olwokuba Mildmay yalina obujjanjabi bw'amaanyi balina sirapu gye bamuwanga erukakkanya bangambako bedeni nga bw'oba ogeze kugigula mu famasi oba abantu bonna eri mu mitwalo 3 nga si buli muntu nti agisobola kubanga yali alina okuba nayo banene tunuulira omwana wange nga bamukuba empiso tafaayo era nga bwe baazize
nze gwatuna nagira dadi nga nzenzeka naye abasawo nga yasirika ebbanga lyonna nga tayogera bakuba empiso ne batambula ne bagenda. So omwana oyo n'alwala kati omukozi bwe yali akola obulungi n'abeerawo eri balina ekizibu ky'abakozi abagira ne bamupaaza kwe nali mpa emitwalo 3 bane bamwongeramu 2 nasanga bankubira essimu jangu obere ku mwana wo omukozi gwe waleeta bamututte ate nga ali within mu ddwaliro naye nga bamuwadde sente nyingi takyayagala kumanya nenoonya omulala bamunzigireyo hoyima mwala bwe mujjayo ate oluusi avaawo oba n'omu mu ddwaliro balinamu engeri gye bafunamu abalenzi ne bafuluma abweru ne bagenda kuganga keya y'omwana tekolaki tematiza kati omukyala alongoosa yabiŋŋamba si lwaki tusala amagezi kati nembeera mu kusoomoozebwa okwo wakati mu kusoomoozebwa okwo ate omukyala eno yeeyongera okuba obuki n'abeerera ddala bubi kati eri alongoosa n'agamba oba tolina mukozi kambere ku mwana ono ku eseza kati olwo ng'atandise okukola ki okubeerawo omwana n'amubeerako kati nze nembeerako ono omukyala n'alwala ne mutwalako ku kitanda omukyala ng'ayongera kenina mpa ku bino mpa ku biri mpa ku kino mpa ku kiri ali ku ddagala lya TB limuddugaza ali nga muddugavu nga bwolaba ekooti yange eyali omweru naye nga bimpeddeko naye nga bwe muyita mami nali muyita mami nemuyita mami kiki nga tayisobola kukubuulira kintu kyonna jjukira nze nkyali kukali akagumugumu akagamba nti ki kati madume bo bakuddamu ne banziramu era baayogera ekintu kyekimu emirundi egiwera nti gwe tolina kati bo bakola n'emisomo abamadume e Uganda egyatutegeeza nti waliwo ekigambo kye bayita discordant couples naye nga nze sikikiza tubabuuza kibeerawo kitya teriyo muntu yali akinyonyola kukijjayo fakti nga bamaliriza buli omwaga nti Katonda yamanyi bwakikola ki kyekyo kyanderengama Katonda ng'oli nange bwe kiba ng'okikolera ddala ng'omuntu aba mulamu Mukama ng'oli mulungi n'ennyongera okwedipinga mu kukkiriza Katonda kati ebintu ebisinga n'ebikwasa Katonda ddala mu kaseera ako mukyala wange yali ayitamu nga mulwadde nnyo byaliwo mukyala wange n'atuuka ekiseera n'agonda bwagonda n'atuuka ku stage ey'okufa nenkubira bali abasawo be nagambye abamulabirira nembagamba naye nga kati ansobedde ali asigaddeko kigira nga takyayogera olwo yantuma ebintu bingi nnyo kwolwo nga atuuze essaawa ze ez'okufa tetera amazzi tetera omunanasi tetera amata nembigulangu speed nga ate nziruka kaduuka nenziruka kati bwe natuuka ebyasinga okunsobera ngenda omutuukako kati nkubira abasawo mbagamba nga nsobedde kati ate aliko akantu akagira takyayogera omusawo yankutula ngamba agenda yaŋŋamba those are her last hours wabula beerawo omukwateko aleme omutuuze bwoti bwanaaba agenda ebintu biyinza omuyita mu nnyindo wow nesigala nga siyenze neŋŋamba sikifunaako mu bulamu nenyingira ekyo nga mpulira nsobola okukikola naye nagenda omukwata nga paati eno yafudde ddala amagulu gonna gakoze bwe gati nemuta naye ate ng'akyagira kana akagira neŋŋamba oba nenda muta nsooka nziruka omwami yaliwo bambali bamuyita muliko nzekka olwo baneiba bali awo gamba omuntu alwalidde ebbanga eddene n'abamu baba bakimanyira abo babeera balwadde ne kati ndi mu byange neetala nenziruka nga nze ŋŋambyeko ku ofiisi oba nabasangayo oba nabagamba kati ebyo biseera akaseera kaali kazibu nnyo ku gyendi tuse nalinamu emitwalo gyange 5 ngambye yalinamu emmotoka special omwami bamuyita Ddumba oyagala amutwaleko mu ddwaliro bali badokita amakulu nze mutaaseeko naŋŋamba njagala emitwalo 8 olwo njagala muntwalira emulago nemugani n'5 bwe tunaatuuka endala nazino omuvubuka yagaana nenziruka ate emisinde nzireyo musange waliwo ka distance okuva mu katawuni we yali nsanga akantu ng'okawulirira mu half mile ng'owulira akantu kali nempulira neŋŋamba nkole amasimu nkuba mafu kati netandika okugamba nkole ntya abwe ebyaddako oba nali nkuttewa nsanga mikwano gyange abaali awo kumpi ng'omukyala bamugolodde nadda mukyala wange wali owulirako ogamba wali owulira mu half mile kakuli mu mutwe oba kandi mu mutwe kaakati awo oba naza nga sikyalinze era kyayamba buyambi committing a suicide obutetta byansobera nnyo omwana wange mulwadde ali eri nina n'akalala kukaddako kakisa kyeke nagambye ko kali ku ofiisi naye emikwano gyange bali aba ofiisi bakafaako nako bakakebera nga kalamu ekyo nkyebaliza Katonda era nze gwoyogera naye ndi muntu eyakkiriza Katonda afuga obulamu bwange
kati lwa nsonga ezo ezitakolebwa mwana wa muntu omwana ngono mulamu ddala nga ndi naye kati oli ali ku kitanda n'alwala ono n'afa bw'amala okufa tukoze enteekateeka abantu ne bafaayo kubanga emmotoka yatwala abantu waliwo eyagimpa fuso abantu ne bakola erimu emirala bampanga airtime tugenda tuzika mukyala wange mu kitiibwa ab'ekkanisa safuna nnyo nabudde bwebagamba bategeera obudde buyise ne beekolamu omulimu ne bajja nagenda okubalaba nabalaba bulabi waka eri waffe mu kyalo ezaalibwa Bugerere ku kyalo bakiyita Ntoke Kayunga district kati mwamuziika wammwe ewaabwe nasaba ewaabwe ne mbagamba mukyala wange njagala banziike naye bamuziike we bagenda okunziika nga sikkiriza nti siri omu ku bagenda okufa olutandise nange okulaba nga sikkiriza nti ndi mulamu nga nze nandi awo ntyo nevaako ndi byange kati mukyala ne tumutwala ne tumuteekayo naye ekimu ku bibadde byajja binkwasa ennaku akawala kano kenkugambye akato bwe twagenda nga abagamba abakwatibwako muteekeeyo ettaka kambuuza bwe twavaayo ne tukomawo awaka tuli nako ninga kankamfatinga nkazaamu amaanyi kali nga nza kagenze mwenaawo nkangamba dadi ne mugamba lwaki mami mumulese mu kinyanga ate mulwadde ekintu ekyo kyankolanga bubi nnyo nenkola bubi ate kati naye nga agenda oluzumu ng'ajja kati bino bye twatambulangako naye ne tugenda ku autu mu bufo obumu kubanga ngweme mukyala yali mulungi ng'atambulikika naye ng'olina okweraga kati nga tugenda kati nanzikiranga nga tuli mu bufo bwe buti naye nga wange ligeri kati bwe nazukkanga nembisabira n'emigoba mu linnya lya Yesu munaye Katonda akola n'alekerawo y'okujja nembeera n'omwana wange obulamu ne bumbeerera bubi ow'omudwaliro akyaliyo bwe ngenda bwe tugenda aliko omujjanjabi bwe tugenda bwe tutwalayo sente bwe tugenda omwana oyo n'abeera omu ku baana n'agenda ng'awona ne batuuka n'omusiibula omwana we bamusiibula nendaba nentunula eseze nentunula omwana wange neŋŋamba mwana wange ddala akomyewo kwena yali abali n'abantu bonna tebaali batakkiriza nti omwana asobola okukomawo omwana oyo n'akomawo nemuleeta tutandika omujjanjaba waliwo omukyala ntikyakola ku ofiisi ndi bize waliwo omukyala mukulukulu waliwo omukyala gwe nafuna awo ajjandabirireko nga anobye wa musajja ali awo ali pazo nze ennyumba ngipangisiza sigisulamu ku ofiisi we nali nsula kati ate mukyala wajjandabiriwo ng'amulabirira bulungi nnyo bwamuwa ku butula bwamuwa ku greens n'ensanyuka nga nina obusobozi obumuwabawa amata na buli kimu ate bbawe n'agamba njagala mukazi we nekinkola bubi nnyo omusajja ne mutuuka ne mugamba namukyala nnyambira omwana sirina kyonna ne bwemuba mwagala mujje musule mwana mu nnyumba musigale ng'abafumu ze sikyagala mukyala naye bangambye gw'oyagala ekyanyamba amangu ago takyamwagala naye tayagala amwagala ekyanyamba amangu ago ne wabaawo eyajja n'ayagala omukazi oyo kati nze bwe yajjanga nga alowooza baba ne mugamba uliredde mbeere nawano mwegazanya oli omusajja alabe nti kati sinze ono era ne beeyagalira yali tayagala gwe yali tayagala muntu ayagala mukyala yali tayagala muntu ayagala mukyala nze saamanya nnyo sayagala kumanya birala wabula wanga omusajja ayagala nakutema ne mbagamba batema katema ono kanteke ono yeeragire ddala naye omukyala ono ne mumufiirwa alabirira bulungi omwana era olwo bwe yafuna ono ndowooza ngono noono bamunyonyoganya n'ajjawo omukyala ono ne bamugenda gye bagenda omwana ne musigaza nefunayo omukyala omukadde omukyala nandabirira omwana ng'aliyita najjiirye ejjiiryange omwana n'avaamu omwana n'agejja n'anyirira nina amawulire amalungi okutegeeza nti omwana oyo asinga Betty ono obunene kati lwaki okyokoza Betty oganja alina emyaka emeka yeseza kati omwana oyo yazaalibwa mama we yafa wa mwaka gumu n'ekitundu kati okutuusa kati mama we yafa myaka emeka emabe yafa mama we yafa kati emyaka kubijinga 13 agenda mu 14 atambuze gwa 15 awo waali kati omwana oyo alabika buki bulungi nnyo era Madume nebaze nnyo nemukwata mu ngalo bulungi Madume ebintu byabwe byajjamu enkyukakyuka empereza eyo ne bagiza ku malwaliro aga health center force ne health center 3 bayikola kye omulimu ne gusigala nkutambula bulungi era omwana bamulabiridde bulungi n'abasawo bonna okutwalira wamu njagala kweyambisa omukisa gw'olutimbe luno abasawo okubeebaza nti kula omwana wange oyo na mukoze bulungi nokulwa abaana abalala bonna abayambiddwa njagala kwebaza Madume ne gavumenti okutwaliza wamu nti eddagala eryo lya bwereere
naye lisobola okuyamba era nkubiriza abantu eddagala balimire bulungi kubaza ekyanyamba kwe kuwuliriza ebyo abasawo bye baŋŋamba. Wamutuuza omwana n'omubuulira lwaki amira eddagala? Kikyali kya kaseera kazibu gyendi kyatuuka ekiseera nga nino kibuulira okumubuulira naye my friend si kintu kyangu. Ebiseera ebisinga omwana abaana kirinanga ndowooza oba kinamuzaayo emabega akuza afuuse mutiini amabeere gazze naye ekyo ekiseera ekyokwagala omubulira ate n'atuuka n'okulabika nti eddagala alinga abikoowa ayagala divaako. Ekirungi ekiriwo Maldimay erina enkola eteeka ba counselors ku malwaliro abali professional. Ate nange mbadde tugenda mu misomo egy'enjawulo nenfuna tips ezimu eza counseling era kumpi nga nange nsobola counselinga nga ndi ku level nsobola counselinga abantu omuntu n'akomawo kati nemmanya nti nze sinzwa kuba mutuufu kamukwase counselor babadde bajja ate balina ne clubs ez'abavubuka abo mu ages ez'enjawulo oluusi balina oba 0 to 9 oba 0 to 14 oba 14 to 19 kagaba bateeka mitendera egy'enjawulo ne boogerera mu bibinja eyo omwana eyo yamanyisibwa nawe ogera okulaba nga atandise okukola ekintu kyera awulira eddembe bulungi nnyo. Ng'ajja n'akugamba omwana nga bamaze omubuulira ajja n'akubuulira ebivudde mu ddwaliro daddi dokita agambe bw'ati bankyusiriza eddagala ne bw'aba bamukyusiriza baŋŋambye bw'ati tutambula bulungi nnyo ki naye kati nze ne muzaamu amaanyi nembeera nga ntambula naye kati omwana oyo muki alabika bulungi nnyo waali asoma yasoma akoseddwa ono covid abaddewo naye abadde olwokuba nakizuula luvannyuma nti omwana ono engeri gye yalwala ennyo n'amagezi g'okupiikinga gabadde mabi kubeera abadde alwala abadde akola ki kati mu P5 ticha yaŋŋamba n'okugamba mwana ono alipiitinge kati nga bwe yasitula omubiri omwana n'awulira ntayagala kuddamu baana bwamaanyi obwa P5 kati buba buto ye bamuyita jjajja ebyo ne bimutamisa ki ate by then amatu gano nagamba gajja ne gakomawo najja naŋŋamba dadi amatu gano abaana baganvuma olumu basitegedde nekola nga paasa akola ki kati n'obupamba bwenteekamu bunjogezaako nawulira nga essomero alikoze eki nenjogerako ne batica ticha nembagamba ng'olumu tayaga kati omwana nengamba ticha naye bwe tumuwaliriza agende mu P6 alimekoma mu P5 kubanga alabika ayagala gaana kusoma ticha nakkiriza omusomesa we nemugala tunamufuati special coaching naye tulabe bw'anaatuuka wagguluguluko wakiri ng'afunye ebbaluwa P7 abranching off asome ebintu by'omutwe balabika atacha amagezi agasobola covid wajidde kati covid bwazze netukola ki n'abeerawo n'ayongerera ddala okukyawa ebyokukola ki n'omubiri ne gweyongera nemugaa naye kati okusoma kulabika bazzeemu andibadde oddayo n'okola ki daddi nedda nze njagala kusoma bya nviiri nemugaa byeyagala kati naye nga enviiri banyi kati omutima gwe nekusalawo kasome eby'emikono katonda kyasazeeyo gyali bulamu bwange bwagalanya abaana abasomye ye Lydia asoma ali mu senior 2 ali ne mami wange oli gwe nagambye mami wange Aida ali Ntebe eyo asoma bulungi nnyo ali mu ssomero ddungi ali ne mami wange asoma ali mu senior 2 era kati covid bwe yawedde ne babakkiriza okuddayo yatandise kibajje baddemu kati gwoli kuki mukiaze mu nsonga za mukyala wabivaako njagadde nnyo sayagadde nnyo okubuulira ate bya mukyala mulala njagala nnyo okuguse ku story eno njiguse bwe wati naye tuli awo wakati omwana bwe yatagalira n'abakozi bantawaanya badde eno badde eri nga ndaba ng'omwana wange ali ne mukati abaga n'omukadde oluusi alwala oyo yali amusigaza ate ne ku ofisi omwana batawaanya akukwata empale daddi nakali kali ke nkugambye nako weekali kati toba serious ku mirimu ofisi erina okuba abaana tebabeereka nabo kati twalina omusawo waffe yali atujjanjabanga twalivuganga pikipiki project okola ki kati omusawo oyo bwe mutuukako nga egi nnungi yalina eddiini bakamugireeta kumugjeyo Masaka ebinkwatako tabimanyi nnyo saagala bawuliriza abo balabira Spark TV boli watandikiriza customer okudduuka kakati bwe ŋŋenda njogera n'omukyala bwe twogera yambuulira njiri nze enjiri tugitabuddemu okwagala omukwano
Netumaliriza nga tutuuse ku Kaanya naye ne tukola ki ne tufumbi nakkiriza ne tukkaanya ne tutambuza obuki obulamu ndowooza bambi naye yali mbwetaavu wakubaako omusajja gwakola ki bwafumbirwa oba Katonda ye yamuleeta mulimu ebintu ebiryenkanga mirako ng'ebyamagiro kuba omusajja eyakafiirwa omukazi ku kyalo kubanga omukazi kanguule lyali si bbanga ddene wali wayisewo emyaka nga 3 myezi 6 era ndowooza byali mu myezi kikuwunikiriza kulaavu gye wali olina ne maama Eseza ne maama Eseza oli yalirowoozeza kati ate ekitandise okuneetikka fiirwa omulimu ate nina okulowooza n'omulimu gwagenda anti ngamba gugenda kufa olw'abaana obudde bumalira ku ki kati ng'ate abakozi bantawaanya kati ono bwakkirizamu ajja kuba ng'alabirira ng'abaana be kijja kunyambako akati byaliwo omukyala ne mwagala ne tubeera naye kati omukyala bwe mwagala omukyala afuna n'olubuto siri musajja wakuzanya nkutegedde omukyala naye mukyala wange naye nga amanyi okwagala banange manyi okwagala wamanyi okwagala okulungi ate okwaffe okw'eddiini kuleka kulimu n'akajanja kwaffe kwa ddiini muno omwesiga ali ku musajja omwasaba twesabira ebintu byaffe tubitambuliza mu Katonda omukyala naye nafuna obuto n'azaala bebi waffe abantu tebamupokera ebigambo kubanga ekyalo tewakivaako nkubuulira ki ebyo abimbuulira mu maaso okwekimuza kankiddemu kati nyinza okukyerabira ambuulira mu maaso nti kale we nabeerera naye waliwo yajjana nga mwana wattu wettira ki omusajja yakafiirwa omukazi atanabana kuvunda naye Katonda kyenkugambye Katonda kyaba yaleese nga kikye nga yakirese nagamba kati omukyala uno nembanze sibivaamu buvi mwagenda ne mwekebeza twagenda ne twekebeza omukyala engeri gye yali musawo ekyokwekebeza twakikola mu ngeri zonna twatuuka n'okukola kye bayita PCR kweno oba ekiri ku mutendera gwa DNA ekitasubwa kubanga kyo kikebera mu seero munda muli era gye kyekyamugumya wali omubuuliddeko nti ze munaye n'okubeera ebyo byenkugambye yali abimanyi nga osobola omubuulira agaane samubuulira ge mazima ge yali abimanyi naye ye ate ng'alinga yakiwulirako ndi omusajja yafiirwa omuki kyava yanemerako okwekebeza emirundi so mwekebeza emirundi gyammwe ng'etaano ne tutuuka n'ogera ate pisala baiden yali wa buseere nnyo naye nasala amagezi gonna kubanga omukyala nali maze omwagala alina lubuto n'okumulimu bamugobyewo yali akola obusawo tebabeera na wa lubuto yalina lubuto naye nga mugenda ku PCR kati ne bamukebera omusaayi ogwo ne batuwa print out netugikwata ku jesara semenge eyo bali babikola kati ntugifuna kati alina bapastors be kuba ye mukyala yalinze ndi wa Church of Uganda by then ye yali wa Pentecostal nabo bataddemu gi ennene twagala kukakasiza ddala omuntu mulamu ne tujja ezo print out ne tuddamu ne tukebereeta omulundi oguli final bwe bakikakasa twali tetusobola kugenda bwewaawo twaswala ng'alina olubuto nga tetunagattibwa netuswala naye netugamba katugende tukole ekituufu netugenda mu kanisa ne batugatta mu kanisa era eri gye baatugattira ndi musajja wambaga 2 si bangi batera okifuna kuba kanisa etukkiriza egamba bayibuli etugamba okufa kwe kulitwawukanya kati emikono gyali misumulule mu nsonga eyo era nengenda nenjogera n'abaawule ebiseera ebyo nga Reverend Muwonga atandise okusoma obwawule yali ordinand netubanga oba yali bali bamaze yali tebamanaba mwawula katagatta naye waliwo omusumba yali ku busumba bwaffe Kawempe netukola ku byokwanjula era omukyala netugenda Masaka era nga bwe nkugambye nabyo byali lwaki omuntu agatta bamuyita mwawule babaawula ndooza kubaweereza abalala obuvunaanyizibwa obwawule kati nga bw'oyinza okubeera nga emitendera gy'ebitiibwa kati ayawulibwa nga bw'oteeta n'ogamba sheikh imaamu kati ekigambo ekyo ekyokwabaawulamu enjawulo so omukyalo netugenda ne Mwanjula e Masaka ng'oluŋŋambi nfiirawo wewaffe we Masaka Kiwangala bw'oyita n'ogenda bwe bayita akaalo bakayita Kayirira eyo Kayirira Ndagwe tuwaali no wala abamperekerako kulune emmotoka tezakyankalana kulune emmotoka ate yo taxi yali emu tekweyongerako ndala
wala wazibu otuuka okuva e Masaka ate embaga teyali ya Bugombe nnyo ng'eri nkugambye okwanjula wano yali ya Bugombe ng'embaga naye ate okwanjula abantu batya lwakubawala abantu batya okubawala ate nga nange sagala byakulinda nnyo nze nagamba ekisinga twetaaga kutukuza bufumbo era nagenda ebintu byabwe nabibawa nti nagibawa ebintu twatwala ebiwerako netugenda tewatawaana nnyo kusonda byakusonda bantu olunira emikwano bantu basomba bampanga ebintu nga babimpa mu bungi nze ndoza kyenagula yali nte ne sente ze basala Masaka wammwe bakyali kugula omutendera ogutunda abaana baabwe basala kati basala oli yali yakiŋŋamba dda baŋŋamba akakadde naye nga tekaali kangu kuba nako neŋŋuma ate ekyewuunyisa kuolwo nze bwe nagamba mperekerako n'agaana nze nali nnyanzekka okugenda kutwala ebbaluwa zino ze batwala osaba okuzaalibwa bakusalira essente bazinsalira akakadde netandika okutegeeregana nga tulinga abalamuza twasibira mu mitwalo 8 nagiwambiwa gwa 8 ekyo nekiggala nete neŋŋamba njagigula nengikolako nduza bye neetikanga omuntu ebirala abantu babimpa byali tebiswaza kuba abasenga baali 7 bonna bayambala bataata bayambala ne bajjajja n'ebintu bino ebitwalibwa ebya bulijjo ekirungi ekyewammwe Masaka mutegekera omuko twasanga omuziki oguli wali nga tegujja mu bintu byetututte ng'ebintu ebiwali musiba ne kadaali Masaka basiba ne kadaali omugole ffe n'okwanjula tuba ne bamuwa n'ebirabo kwolwo kuba ebyabo bikoma eyo nkubulire n'ekyaliwo tuveeyo enkeera tugenda mu kyaki kutugatta obutafaanagana kiri kyabuukawokko tutambula imagine okuva Endaga okutuuka e Masaka town ziri mayiraaga ziri mayira 30 olyoka otuuka e Masaka deni otambule oba zini 37 tugenda okuvaayo enfuufu kati okwanjula bayogera buli kimu kyonna kye baagala olugendo lwaffe tebalufuddeko lwe tugendako tuli nga abako balye saa 6 gwa kiro oba twatuuka leeti nga tuvudde mwaka ki ogwo bali mwaka ki ogwo introduction yaffe simanyi naye ate guleka sigwawala nnyo singa 209 awo kubanga omwana ali mu yatutte P7 mwana ki oyo mwana twagenze omwana yabadde mugezi nnyo kati olw'omwaka guno ono gwe wazaala n'omugole olw'omwaka guno ogwa covid ogwafudde twayambisiza amagezi g'abadde alina nga gali waggulu twogera n'omusomesa tumugamba bamuwe tesiti ez'abantu zebabawa tulabe ne bamuwa n'ayita waggulu n'asinga n'abalala ne bagamba asome P7 era yatudde ebibuuzo kati yoyo mwana gwe tulina naye kakati kyenkugamba tutuuka e Busega essaawa 11 nga bukya ng'enkeera bakwetaaga mu kyaki ne munnanga ali olubuto mukama Katonda yeebase tetubitegeera nze nina okwambala we bantegekedde nina tata wange yali awo Nansana we baali bantegekedde okufuna ekyokulya n'okwambalirawo n'abasajja bange nalina abasajja abagenda okwambala amasuuti olwo nali ate olwo bitandise ogejja byali byakabi nnyo basajja bambadde amasuuti malungi nnyo nange nina okwambala tulina okukola kuba twaguza abafumbi bali awo balina gye balaga naye nga tukooye kati ono bamutwala agenda bamusiba era naye oluto lwali mu myezi emeka olwo mutawanyizaako olwo terwali nnyo lukulu nnyo ng'etaano ndowooza ng'etaano mukaaga kubanga nalwo lwaboolako gawuni yebbeeyi oli yampa offer ya gawuni ya bbeeyi kubanga yali yakagitumya kugitumya gye bazitumya ebweru n'aŋŋamba gwogenda ogisooka ogyambalamu banaye nga mu lubuto tegyamu neŋŋamba ekyo kino ne bayiyayiya yanyuma ne tugenda ne batugatta mu kyaki tutuuka mu kyaki waliwo kaluubirizibwa okwa dokumenti ezimu amwawulo yali agamba babagattirawa babakola ki Katonda nanyamba Reverend Mwonge n'akola kyonna ekisoboka kutumidde kojjange Reverend Mwonge oba olaba Spark TV kubanga yanyamba nnyo ng'abuuza babagattirawa banya bababatirizaawa baliwaze mulina okuba n'abiwanvu yamukko mpulira nga atayagala okunkaluubiriza kati awo ne bitandika okutabukamu naye nga buli kimu tukikoze kirungi reception tugiteesezaako nnungi buli kimu kyonna wano tutegese birungi era ku kyaki y'emu eyo emmotoka zaffe nga nnungi buli kimu byonna byali birungi nnyo abagole mu bagenda otambulira emmeidi zaffe nga zambadde bulungi nnyo empala n'ennenzi
kakati ekyo kigenda tubagala tumalako emirembe Reverend nga akikolako kiggwa bulungi kati bamaze tugatta tuli basanyufu kyaki yonna ekutta omuliro jjukira nabayimbira namu ng'omugole sanyuse baze batuga tuli ku bifaananyi bino ebyabwe. Okay, thank you so much. Tuli mu kitundu kyaffe ekisembayo eky'emboozi ya mukulu Musoke David Buyondo. Nkwagaddeko ekintu kimu osumulula emboozi paka kugimalayo ati kati tuli mu kuwaya okitegeera so omwana mulenzi yali ku bagenyi oba yali yasinziira mabbali baza okulaba abagole omanyi bw'aba afuluma wano babakuba bino ebifaananyi bino ebyabweru wa church baali eyo naye muna tekyaza nnyo omuliro era twavawo era ne tujja wano ku Sheraton tuva ne tugenda ku reception twavayo ne tugenda kuno twategekerwa mu ngeri nnungi nnyo kisenge kyaffe kyali kirungi era twalabirwa bulungi ne tuvaayo ne tugenda waka kati katufunze olwetasika isembe kuba nina byenjagala kuno honeymoon yaliwa kuno honeymoon yali nayo era yali nnungi yali wa mami waffe Esther Kyobe era yali mmaka era luli we twakolera embaga naye kuluno reception ate teyali awo yali mu Kawanda eyo kifo kirungi bakita Kawanda Country Inn naye twavayo netujja wane wa mami abantu abo benjogerako amaka gaabwe kumpi galinga woteeri era oba ogawuliriramu emirembe kati ne tubeerayo ne tuvaayo omukyala oyo mu bufunze omukyala nanjagala ne mwagala tebereza ebyo byonna ebigambo yabiwulira omukyala n'aguma omukyala n'afumba omukyala oyo azadde omwana waffe Faith omukyala oyo azadde omwana waffe Rachel omukyala oyo azadde omwana waffe Deborah omukyala oyo azadde omwana abaana bonna benjogera bawala temuli mulenzi omukyala finally azadde omwana David era namutuuma David kubanga nawulira nga nsanyuse nawulira nga nsanyuse ye mwana gwe tulina omulenzi gwe bayita David so tulowooza nti kyali kufaayo nnyo otalola abaana ku kacyo kano oyinza ga abaana bangi naye ng'owulira gaapu y'okubula naye ndowooza tulowooza nti kati Katonda bwe baana baatuwadde kuba ekyokola tukimanyi tukakase nti abaana abo Katonda baatuwadde naye njagala nnyo okutwala omukisa guno okwebaza abantu abayimiridde naffe mu kiseera ekyo tekiba kyangu olumu bikusobera tekiba kyangu naddala mukyala wange njagala omwebaza nnyo mukyala wange bambi ebigambo biba bingi naye mukyala yayimirira ate abaana abo kyesikugambye bonna balamu noli kisajja gwe ngambye mulamu kuba abaana abo kwenkakasiza nti ndi mulamu kuba abantu babaga akakyekwese alabeka kajja kumala kazuuko ke waliwo nanga tofanga wena kusa tofanga musajja gwe omuntu omanyi abantu bamala googera ebigambo byabwe nemuga waliwo yagala nfe nekwewunyiza okulanga oli mulamu nendowooza oba namuzimu nga bambalira n'ebiseera naye nze ndi musajja wavunaanyizibwa kugambwe bwe natuuka okumanya ebintu bino nze mukyala nge tugenda naye ng'agenda okunywa eddagala batukebera buli kaseera ate jjukira musaba olumu tufuna ne strips netwekebera twekebera buli kaseera kwegamba twekakasa nga tuli balamu ate tufubye nnyo okwekuuma tuli beesigwa Katonda tumwesiga nawalirizibwa ekigambo ekyo kibaddewo neŋŋamba nze ekyansuula mu kino singa n'okulwala nalwala oba n'omukyala wange okugira bwetu butafaayo kwegenda kwekebeza nga tetunegatana mukyala ono waliwo naade ngenda okubuuza naye neŋŋaa kansooke nkyesonyiwe nti bwe mwali mugenda okugattibwa kyaki tesaba baluwa ngeezo oba kyaki kuolwo ndowooza bakyaba basaba tebakitusaba naye nga bulijjo baali basaba kusamanya nnyo nkola ya kanisa ebinza emikolo gyagenda bugenzi mu maaso mainasi kutusaba ki bintu naawe tewakirowooza nange saakifaako nze oyo mulowoozo byange nga biri ku kimu nze kwewasiza mukyala wange kakati ekyo nekintu kimala kati kyenavaawo nentandika voluntary okweteekamu okukubiriza abantu okwekebeza nenkikola voluntary mu busomo bwa HIV neŋŋenda ngaba bannange ng'era n'obujulizi buno mbuwa okuyamba abantu bannaye singa nze nafa dda gyemmanyira nenyongera n'okunyweza nti bino ebya discordance bibeerawo okuyamba abafumbo njagala bategeeza bw'oba n'omwami tunuulira nze kisoboka okuba nga bakebedde mwami wo nga mulwadde nga gwoli mulamu oba mukyala wo nga mulwadde nga gwoli mulamu gyekiri naye temwawukana tolekawo taata w'abaana bo kubanga abakyala basinga batuugerana baga nze nziruka buddusi nze mulekawo nze we nasigala ne mukyala wange wewawo yafa naye nze ndi mulamu omuntu oyo abeerera ddala mulamu naddala bw'otambula ng'abasawo bakola ki bwe bakulagira noteemansula mu birala osobola okubeerawo ne mukuza abaana bammwe ne musigala nga obulamu bugenda muki mu maaso ate era n'omukyalo oyo bw'aba atambudde ng'abasawo bwe bamugamba abeerera ddala mulamu ate n'azaala n'omwana omuki
omulamu ekyo kimanyiko Hajati omukyalo oyo azaala mwana nga mulamu abasawo babitusomesa wano nolwekyo nkubiriza abantu temwawukana nze kyenatuukako musobola ndi mulamu ddala tesiriko kubuusabuusa n'abaana b'enzaala balamu kyenziza okubategeeza wano nti twekuume twongere okwekebeza ekyo nkibadde nkikola ku mizindalo gya community radio ne mbakubiriza kikoledde emyaka 3 nenkolawo ekibiina bakiyita Reach for Life era nze coordinator waabyo ng'ekigendererwa kyakyo Reach for Life Caregivers Group Reach to REA ati nangezako abantu bano bwe tujja ne twetuula wamu twogere ku nsonga zaffe ez'abanga abalwadde twogere tufunye tukobe luzimba nina by'okusoomooza ebya ssente byongera okuleetawo wabeeteeka muli naawe olinga omulwadde tobalaga nnyo kikyo naawe obalaga nti oli mulwadde naawe obalaga kubanga baleme kulowooza nti oli musunzi ate nini kati nayongera okufuuka professional nagenda ku maaso n'okubikukuka mu counseling nakukino okukoma ne banjagala ne bajja ne basavinga akasente ne babeera kuba nasanga ebizibu omuntu omu ayagala okukima eddagala naye nga yeetaaga transport wa 10 tamulina namising ennaku zeeze eddagala kati neŋŋamba tubyogererengako awo alundeyo akakoko tukole project n'abaana atuyamba batusanga awo era ekintu ekyo nakikola lwakuba kati nnaku zino covid bwazze amaanyi gange kuba nali nze nkivujjirira okubeera nga kiyimirizaawo wekiri kuba kiri registered kyagulawo account mu bank post bank kikyatambula kubanza yali akivujjirira na financial covid yatawanya emirimu gye nali nkola dembera ddala mu byenfuna kati wekiri naye kikyatambuzibwa bulungi naye nsaba abantu naddala abantu abayambi ebibiina nga twewaddeyo kati emyaka kuva mu 2006 nkola emulimu ogwo mu bantu bwereere sirika nteekamu ssente zange neetikako omuntu n'omusanga wakazi naleetako omuntu nga mwetisse wano wa myaka 19 naye ngalinga kabibi HIV amuleetedde ebintu ebirala bamukuumira mu kasenge kati nga nkola emirimu bwe gityo natandikako ku ddwaliro health center fwe waffe Namayumba nga abwana buno bujja ne bubeerawo enjala Katonda nanjolesa nenjogera n'emikwano gyange natandikira mu makanisa nembaga njagala okufumba obuugi ku kanisa abantu bano banywenga ku buugi omwami nempita mbanyi naye omwami omulokole bamuyita bamanya alina church awo bagiyita ebikanisa eri awo waffe njerabidde naye nga mwami bamanya pastor bamanya nkwebaza nnyo nampa obuwungu obwo ne tutandika nefuna ne sepiki awo kwa madume yali ngetuyambako naye yali tekyabikola kati nze kwenasenga laki tetubizaawo abantu bano ne banywa naye nze nembaga tujja kuwa ku baana abakulu bumala kufika kubanga nalaba namba y'abaana nga nyingi naye nkubuulire sepiki eri yagendangamu ebikopo 8 nabufumbanga nga enkunze etikka nezija ne mbagamba aleseyo 10 ne tuteeka mu sukaali lwabuze ne tunywerawo ne tuteeka nga nze nkikola nenfumba nendeeta amazzi nenteekamu ku lwokusatu babeerangawo nenfumba ebikopo 8 eri ku maternity nga bwe babeerayo era nfumba entamu ya bikopo 8 waliwo eddwaliro nga ku ddwaliro gye mbikolera kuba nali nkolegana n'abasawo kuba nakolanga health talks olwokubanga bwe ngambe nasomanga emisomo ne bansembezanga VHT abakola ba volunteers abatasasulwa naye nga basobola okuba nga bakola omulimu ku ddwaliro ne batuteekawo nze nembeera creative nendeeta ekyo nekiyamba abaana ng'obwana era we nagirira nengamba omulimu gw'enkola gw'amaanyi waliwo akaana kaali katunulanga akagendo kufa twagala nakatwala wa musawo nga tukalabanga emergency naye akaana bwe twakawa ekikopo ky'obuugi akaana katandika okuzanya ne kadduka nekituteekeramu ddala amaanyi nenkikola okumala ebbanga naye mwana watunga ngamba ebya sente nebingotanako yo programu neefa era nayo njagala okusaba abantu bwoba omuyambi programu ngeyo tusobola ogizaawo kuba kati yafa n'ebikopo byonna nebifa abantu banyuma obuugi bwaffe bwe twanywanga n'ebikopo byafa kubanga byabulaabula kuba watakyali mulimu gutambula kuba ze nkugambye enkulu nazireetanga kuba tewali yali akisponsalinga kugamba nti akiteekamu ssente ogambye mwali ku kyaki kumpi ne kyaki kyaki eyo yali kumpi ya mwami bamanya God's International Church ngaba kyaki tekuliko balaba kwegattako kati nga abantu tebanegatta kujjako abantu bagaleta nkugabulireko leta manya nti abamu ebintu ebimu bo babiranze kati nayina ekyange ekyempitamu nga mmanyi obulumi abantu bano bwe bakola ki bwe bayitamu nga bwetunulira akaana nenjukira eseze yali yavunda nga yadde engulu ngamba bwana buno busobola okuwona katukole ekisoboka okubeerawo nenjogera nebange era bwe mbansomesa kuba nakolanga n'emisomo netandikawo obulimiro bwenva nensabanga engoye nengamba Hajati ngagwe kubanga oluusi mwe mukola zaka munino ekigambo ekyo ekyokuyamba abaana ku mukirina nnyo mu busiraamu era mbeebaza n'abayambi abalala era yasooka okumpa ensawo y'engoye yali mukyala musiraamu yava namuŋoona wano n'agimpa netandika okugaba engoye nga nsaba mbanu nga ngenda ku bizindaalo okwo buli ku makya imagine nga nze nsasulayo ssente
13 naye nga nziwaayo nenkubiriza abantu mwekebeze nensaba engoye nensaba obuugi abampaayo ne bampaayo nenkola omulimu ogwo okumala ebbanga naye nga nakizaala lwakino nze kyenayitamu era nenkubiriza abantu okwekuuma n'okufaayo nga tonnagenda wala na muntu mumanye status yabwe muyimiridde mutya kale no bwento nenkubiriza nenkitandika okukikuza kuba nwenviridde mbadde maze okuteekawo strategy egamba nti mpise makubo ekyokulanga ekintu kino kiggumira mu byalo nengamba njagala community eno ngikwate bwe nti mpite mu ba religious leaders bonna basiraamu bakatoliki bapentecosto mu samoni zaabwe mubeeremu message eyakawuka kakyatta abantu bano ba local leaders be baali abokubiri kuba gyali mitendera 3 nabo mbagambe mu meeting zammwe mwogere ku kawuka kubanga omuntu ajja n'asaba kalulu n'amala kuba n'empaka lulu n'afukamira n'akola ki naye ate basaba kalulu balwadde tayogera na ku HIV nti nja kukola bwe nti ku balwadde ba HIV wakiri bandi tuwaddeyo obuugi ng'obwenkugamba bagaba bino bagaba biki ne programu ngezo wetaga buugi kawunga kasawo nga tewali asobola kukola tewali anyega nembagaba njagala mbalumbe direct abamu nabagamba nga bensobola nembagaba naye temwogera kawuka nze kati nga kukyalo nga bambu uyo ayogera kawuka uyo abalaba uyo wakawuka uyo wakawuka nga nze sifaayo naye nga gwensi era nga nze mpulira bubi nnyo nga nkusanze ogeyo wakawuka olwekyo nenkola omulimu ogwo abaali abokusatu nali njagala genda mu masomero kyenali nakakolako wano wenjavuwalidde emirimu gyange okufa nali ngenze wa DEO ampa obuyinza nsomesenga mu masomero nga neetooloola essomero nga nywezengamu ekigambo kino ekyakawuka ensonga yali enjagala okutandikiza mu masomero abaana betuzze tujjanjabanga kulabirana ku wange bameze amabeere batandise n'okwagala abaki abasajja ate nga bali ku ddagala ng'abaana bano bw'aba afunye eddagala alijja mu kakebe olw'okuba kalekaana n'aliteeka wataleekanira ekikuwa amawulire nti alina batayagala bamumanye nga bamu ku bo balenzi be kati omwana ono aba asaasaanya akaki kati essomero nirina okuba nga lyogera ku bintu ebyo abaana bano wakiri baba identifying babategere babawe n'emirembe babawedde kuba abaana abamu oluusi bakeera nnyo tegala tebali balimira mu bubba abaana emira y'eddagala yaabwe n'ebambi ate nga babalina nnamba ewera kanjagala babeewo ekikolebwa ekyamaanyi mu masomero obupande babusitimba abaana babimanyira naye tebukoze nnyo naye weetaagawo mu paledi wano ekigambo kino kyongera okunywezebwa abaana bano mu ngeri ey'enjawulo fe babamanyidde kuba bamu abaana tutuuka kansala gwakumanyi n'aguza n'ebbali bankyusiriza eddagala kati batuwengayo obudde oba oli awo twogere nabo naye nali naakakitandika nakyo ne kirabika nti kyakola ki kyanfaako nolwekyo njagala olina kyokola saawa eno byenkola nadda mu direction sinayo ngezaako olwokuba bammanyi bajja n'omuyamba kuba nafuuka nga taata munaye akaana kange musawo nkoze ntya munaye omwami wange ate ng'olina okubaako kyokola kubanga yakwesiga kubanga kati gwe gwamanyi kuba ffe batusomesa mu counseling ekya privacy kati nga gwe gwamanyi ajja okukuuma ekyama kye kakati nakubuulira ng'owulira okola naye ng'obikolera muki mu bugubi kyembasaba abantu abalala nga bonda bano Dawudi oluusi okuyambibwako njagala nnyo okwebaza meeya w'e Namayumba omwami Kalyamu Kaseenene agenda n'okulayira Lwakusatu omwami oyo abeera mu wheelchair kuba yajjako mu studio eno kuba atera okukyalira TV w'e Namayumba kati ye meeya waayo naye yawangula akalulu waggulu mu maanyi balayira Lwakusatu omukolo era gugenda kubeerawo wennyini ku community mbakunga neyambisa omukisa guno gwa Spark TV okubayita abantu b'e Namayumba mwena n'emiriraano mikwano gya Kaseenene Kalyango mujje tubeerewo ku mukolo okulya na kunywa ng'amaze okulayira nolwekyo njagala okwebaza abantu nga bamwami Kaseenene njagala okwebaza mikwano gyange waliwo sister wange Aunty Betty Brenda Bakibirango abali ekawempeeyo waliwo mwami Kayo Edward akolera ku Nassa waliwo abo bebakubeereddewo nnyo abantu abambeereddewo nnyo waliwo RC Nakamanya ne Basebuguzi team family banyambye nnyo nga bayimirira nange mu bintu ebyo waliwo n'abantu abalala bayimiridde kwegamba nga bw'omubuulira ekizibu ekinene olusinga omulwadde ngono abantu bazoyagalayo ku sente n'omugamba nina ekizibu wano mpeerezaayo emitwalo ng'ebiri ng'olaba afaayo olumu nagamba nkuweerezaayo akasente kakuyambe mu bulamu obw'okulaba nti okola ki obeezaawo family mu ngeri efaanagana bwetyo naye nga mu byonna kyenkubiriza abantu nti akawuka gye kali kacyatta abantu naye tukanyomodde naddala bambi kankubule ku hajati eddakiika zaffe tuba tukyazina covid ono bw'ajjidde ate abantu bajja beerabira nti ate akawuka kakyakola ki ate kankubule akawuka ku kitundu oyinza okuba gye tubadde tewabaddewo afudde na covid naye te nga wabaddewo abafu akawuka akaleeta mukenenya nolwekyo twagala amaanyi ge twateeka ku covid measures ezo zateekebwawo nga olaba waliwo amaanyi twongere eryanyi kwawuka naddala mu kusomesa nze mbadde ngamba abantu kabe no covid amaanyi twandigatadde nnyo mufe abantu abali knowledgeable abasobola okusomesa omuntu n'amanya engeri gy'ayinza ekkubo tuufu nnyo okwewala kuba omuntu n'eddagala balimuwa naye bw'aba tasomesebwa bulungi ate oluusi n'eddagala alimira bubi
tusangako abantu ng'eddagala bamugamba alunda ebisolo nga bino mulimu ebisolo bye balunda ne bagamba nti bw'oliwe empekeza ARVs bigejja nnyo kati akutte eddagala aliwadde ensolo abalala storage y'eddagala mbi beetaaga mufe abantu okubeera nga tuli empowered n'oyambibwako kuba kakati nze kiseetaaga kingi olaba mbadde mbikola voluntary just kubeera n'antambula oba nakubeera nga nina omulimu oguli stable okutambula Daudi n'akola omulimu omuntu n'oyambibwako tufuna abantu olaba gavumenti eyamba ebintu bingi naddala bintu naye abantu baffe beetaaga ewamwe ebeera ki gombolola ebeera gombolola tebakwatizaako tobatuukiriranga nobagamba gombolola nkugambye ebyo nabikoleranga ku gombolola era bwe nkugambye ng'obulwako n'agamba nti kiriyo sukali abatonotono abayambibwako bakola ki gombolola nga bw'ogiraba oluusi eba ne programu zaayo ngeri erina abakozi baayo mu ngeri n'obulamu bw'abantu baayo kiteekwa okuba priority naye ate gwe bw'okijjamu olumba oba bakulabanga abala ebibyo era kwegamba n'olabanga abantu abatakufa kuba nageza kati nkugambye nayogeranga ku bizindaalo omuntu yandibadde ajja nti ono ye muntu omuki omutuufu tukolagane naye atuyambeko mu gombolola yaffe okubeera agakolaki ne bwe kaba kapikipiki n'akola omulimu okuba mbadde nkola voluntary ku bigere gwe mu mwana namuleeterako wano nolwekyo njagala basa mikwano gyange bwe tufaayo abantu nga ffe kati nga wano okujja ku sipaaka budde bwange bwe ntaddeyo bwe sente zange zenteekayo n'ebirala naye nfaayo kuyamba muntu oyo aleme kubanga nze singa nze tekyali kisa kya Katonda singa ndi omu ku baafa singa ndi omu ku baalwala kubanga abantu tebamanyi ate n'abaali bamanyi abantu bagenza ebintu bekyusa kati abantu bagenda ne bagamba ti omuntu bwalwa ku ddagala abatakyasiiga kikyamu nyeera mikwano gyange temukikola akawuka kakyakwatira ddala wali ku ddagala limire bulungi tokyusa tokwata bigambo bitali bya musawo tokwata bigambo bitali bya muntu atakukola kansalawo omulina musawo wo omulina yogera naye bwabaawo enkyukakyuka mu bulamu bwo kubanga olumu babakyusiza eddagala kati ate naafuna ebigambo ebirala naye gwegende womusawo yogera ne bwoba wavuddeyo eggulo nga appointment yo tennatuuka ddayo bakubiriza okufuba okuma appointment bakubiriza obulamu mumanye nti bwammwe naye ensembera okugamba nti mikwano gyaffe mwenna mwongere okubeera nga mwekuuma obulamu bwe bugagga kyalina eddakiika ntumireko abantu lindako okubatumira nalabye ng'oyagala nnyo omukyalawo mama Lydia omugenzi bwe tukemebwa nnyo nga bwe wagambye wali muddinayo nga bakakugamba toyina alina mwagenda mu maaso mu mbeereza obufumbo ng'ate omaze okitegeera oba wagamba ndowooza olwokubanga bw'oyogere nti yali ddinayo twagenda mu maaso era n'osimatuka era n'ensimatuka ate okugendera ddala mu maaso mpaka ng'omuntu woga takyayina maanyi okitegeera ndowooza oba kwali kwagala nze gwoyogera naye bwe waba obuddakiika nkuwulire ebyasiri musiga abantu beetaaga okusomesebwa kubanga nze sisita wange yanzirako yafa kawuka sisita yali anjagala nnyo yali mukulu yali ntebe eyo yafa HIV waliwo brother wange yafa kawuka waliwo abaana basenga bange babiri omu yali abeera seeta eyo n'omulala asenga wange ali eyo najja nankumbi abaana bafa babiri kati nga mbimanyi naye waliwo abantu okuzibwa amaaso n'otofaayo siga nti abantu ebintu tebabimanyi era bana balilakisinga balowooza nti abantu bamanyi ekyokukola abantu ebintu babimanyi naye abantu beetaaga kuzuukusa buli kaseera nakukubaakubako okutegeeza nti ebintu kyoliko si muzannyo ebintu si byakusaaga naddala tulina ekizibu hajati ekizibu ky'ebyokunywa ebibunye eggwanga abantu baffe bwe bamala okuba nga tebali soba obulwadde bwongera okusaasaana ensonga endala yeya domestic violence obutabanguko obwo mu maka bwongedde okusaasaanya akawuka ebintu ebyo byonna byandibadde bitunuulirwa oli ajja kubuuza obutabanguko mu maka busaasaanya butya akawuka obutabanguko mu maka bwe busaasaanya akawuka bubaako ekireeta obutabanguko kubanga batabanguka mu biseera ebisinga buba bwenzi kakati bwe butabanguka ne budde omukyala ne balwanagana mu maka obutabanguko buvudde ku bwenzi omukyala naye akola revenge okiraba ndowooza ekifaanagana bwe kityo ekyo kireeta obutabanguko mu maka oba oluusi bwe butabanguko olw'engeri emu oba endala oba byanfuuna oba byaki omu ayinza okulekawo munne wakati mu kubeera ng'omu asigadde yekka nga kyaleetebwa butabanguko kireeta embeera y'akawuka okukola ki okujja ekirala obwavu obuyitiridde abantu baffe bongere okukubirizibwa okukola obwavu obuyitiridde abantu nga baje omukyala akola mwami akola obuyingiza nnyo abantu mu bwenzi oli n'amugamba nja kuwaayo kapito naye ng'ekigendererwa kyamukola ki kyakumwagala nolwekyo kyetuva nze nali nkoze ekibiina kino nti bwabanga tukoze project
ekyane mulutewa omusajja olw'okumuwa emitwalo 5 oba 2 ajje tugimuwole nga temuli magoba ezaffe ze tusevinga agende azizze oluvannyuma twazigabananga ng'eringa sayiko tuzigabana oluvannyuma era baali bakyeyagaliramu oli ajje tunyaga kati gwogenda kunzinsasuza oli ampa buwi anti kati ebyo twongera obbabuulira nti akuwa buwi naye waliwo ebirala ebyosisinkana infact tubagamba nobaga nti naawe omulwadde wennyini okweyongera ng'ogenda oyagala abasajja abalala kyongera okulwaza kubanga akawuka kayina emiti bingi nze bwe mbanga nina akabutula olususu oli ayina akakutula byenda kati gwe oyinza oyongerako n'oyongerako ate oluusi ebyo ebintu bireeta waliwo kye bayita mu mmira y'eddagala kye bayita resistance ng'eddagala ne bw'olimira terikyakola eriki bulamu bwo nga balina kukyusiza ate oluusi bwe bakukyusiza eddagala liyinza okuba nga omubiri gwe tegusobola kukola ki kati ne kikuviirako okufa ekyo njagala kitegeeza nti twongere okunywerera ku basawo bakola ki bye batuga tojja mawulire gatali gavudde ku musawo gajje butereevu kuva ku musawo era nze bwe nfuna akacyansi nga kano mukampadde aba spark njagala okutwala mukisa guno nga eddakiika tezinako okubeebaza ennyo manyi nti spark eraba abantu bangi ebigambo bino byenjogedde ebyokutegeeza nti akawuka kakyatta abantu mukolagane n'abasawo babagamba mumire bulungi eddagala yama mubitereke bulungi togenda na muntu nga temwekebeza emirundi ng'abasawo babagambye ne mukakasa mutuuke mugende n'ensonga y'okubuulira patinawo bw'oba status y'ogimanyi nze bwe mmanyidde bino nga ngenda nkansolinga abantu nasanga omukyala mbawe n'amwagala n'amuwasa n'embaga nange nga bwe nagikola ne bazaala ne bebi ebyembi omukyala ye ng'amira eddagala nga bwe ngambye nti wange yali tandika dda ng'ali nkweka wagendera omuwasa yali amira aleka yekebereza eno omanyi omuntu akweka sebe ekintu n'emyaka kati ono omukyala oba yeerabira atya omukyala najja aleka eddagala ly'omwami n'aligwako omwami bw'aligwako yali amwagala yamuwasa n'ambaga bazadde ekibebi kinyirira jjukire no mu ddwaliro babakolako bulungi omwana aba mulamu ng'ali bulungi omwami yakuba omukyala hajati n'amukuba yendooza ekigendo kyali kyakumutta kuba omukyala bajjawo mujje ng'ali bubi ekirungi omukyala n'amala n'awona n'agenda oli obufumbo ne bufa n'omwana omwami n'amukola ki n'amwegaana so njagala nkubuulira ekintu ky'olimu oyinza okulowooza weewala kumugamba ye yali mulamu omwami sitole omukyala agimpa tamanyi oba mwami yamala omwami yamala n'agenda neyekebeza kitwabimanya naye omwami abyogera tuli abiwanze nga bwe batutuukirira omukyala n'agenda n'atandika obulamu bupya naye njagala okukubiriza gwe alinga omukyala oyo akweka eddagala ng'olimirira mu ttooyi kyabulabe kuba batuwa ensonga nja kufiirwa obufumbo bwange ayinza okuntema abaami abamu tusuubiza abantu kendimanya gwe nti olina obulwadde waliwo eyaŋŋamba nti omwami wange akolera Somalia naye mwami oyo yansuubiza nti ye bwaddanga nafuna obulwadde oba nazaala omwana sasi kati waliwo ebisuubizo bye tubateekako bambi nga ne bw'aba yandikugambye atya so abakyala mugume omwami bw'obudde tokisobole kukigamba sala amagezi gonna mwawukana kuba ebinaavaamu mu maaso eyo birimu okufa oluusi nga n'akawuka tekannakutta nolwekyo mbakubiriza ekigambo kya disclosing okugamba omunno kigambo kikulu nnyo waliwo akantu akalala jati tugenda kipayipayi olw'eddakiika ke k'abaami obutajja wamu n'abakyala baabwe okujja okwekebeza kuba kati eddwaliro likebera omukyala ng'ali olubuto ekyo kiri kompalsi kyateeka naye wakyaliwo obunafu bw'abaami okujja wamu n'abakyala baabwe nabo bakeberebwe bamanye bwe bayimiridde nga ki ngafe kuba omukyala akola byonna bamukansolinga ne bamumanya bw'ayimiridde n'afuna ku bujjanjabi obutuufu bw'aba si mulwadde n'atambuza obulamu bwe nga butuufu ate ng'omwami ali mu vulugu kati ekyo oluusi kubanga kuwoza nakwanika mu ttaka mbakubiriza abaami bannange tugende ne bakyala baffe nga bagenza okunywa eddagala tukeberebwe tubalabe okwagala kulungi nnyo ate oba omwongeddeko okwagala kijja kwongera okutuyamba okwongera okwekuuma wadde oyagala okutumira abantu bwe batumire bebo simanyi abakubira simanyi amanyi balina akajanja kakati njagala kubategeeza njagala kutumirako mikwano gyange okusookera ddala mukwano gwange gwe nabagambyeko meya Kalyanku Kasene oyo friend wange nyayimiridde nnyo nange meya w'ekibuga ky'e Namayumba agenda okulayira ku Lwokusatu era tugenda kulya ekimere ku Lwokusatu mbayise mu bungi nyongera okutumirako mikwano gyange abeekawempe aba St Peters Church of Uganda Kisowera n'okusingira ddala mikwano gyange abayimbi aba Salvation Angels Choir abayimbi aba Melodies of Grace abayimbi aba Sapphires n'abaweereza bonna ne mukadde wange Reverend Ninye Reverend wange Reverend Stephen ow'e Namayumba
oyo mutumira nnyo mukwano gwange ne maama. Nzo tumire musawo. Naye musawo njagadde musembyayo. Ngati musawo mukyala wange mami lwawo muyita eri musawo manyi nti mami yafuuka mami. Mami I love you. Nolwekyo ndabira abaana baffe n'ebintu ebirala bingi tujja kubikola tujja kubitukako nga tutuuse ku buwanguzi obungi mami nkwagala nnyo n'emikwano gyange bonna n'okusinga ddala ntumbira abantu abamira obulungi eddagala. Nyange onaatera okuntumira. Naye nkutumidde nnyo ati nokantumireko ne Betty